kubeera nti oluusi tetubalansinga hormones ezituyambako okukola ekyo kye tuba twetaaga. Amanya gange nanze Senga Phiphi, ndi mukyala wanjaza kyeneddira. Neyanziza okusubscribinga ku channel yange, neyanziza okumpagira, neyanziza mwenna abalaba video zange n'abazisharinga. Program yaffe yaleero egamba nti lwaki abakyala abasinga bwe bamala tebafulumya mazzi? Nsonga ki? Tugenda kumenya ensonga emu ku emu. Ensonga esooka, abakyala abasinga hormones zaabwe tezibalansinga. Hormones ezimyesa omukyala oyo tezibalansinga. Nti woyima toyimira ddala extremely, okitegeera, toyimira ddala just oyimayimako bwimi kulwokuba nti hormones zo tezibalansinga. N'olwekyo nekikuleetera nti omwami wakuzina n'otuuka okumala amazzi ago tegafuluma, naye ate obeera ogawulira nga gajja naye wano mu kumala tegafuluma. Mu kunoonyereza okw'abannassaayansi bagamba nti omukyala oyo amala mu mmala eyo bwetyo, bw'aba agenda okumala amazzi gadda eri gye yandibadde nga omusulo gye gadda. Era abakyala abasinga abamala emmala eyo w'amala afuka, amazzi ge gano gaba gazze eri. Naye ng'ensonga lwaki nti omukyala oyo tayima bulungi extremely, okubeera nga otuuka ku ntikko y'okuyima ojja kuŋŋamba nti oyima, yes gwe bw'otyo bw'olowooza, naye obeera toyima. Era ekireetera abakyala abamu obutayima mbagambe lack of hormone balancing. Ekyokulala kiva ku baami baffe nti tebatuwa budde bukola ki bumala. Oyinza okusanga omusajja ne yeenyumya nti era nze sinoonyeza mukazi neeyana, era nze nnyinza okuyenga, era nze nnyinza okitegeera, naye ne kikubuukako ne mutuuka mu kikolwa n'akulaga nti akuyingidde buyingizi. Ebyo biri common nnyo era abantu bangi ababicomplainingako naddala abakyala ng'abaami tebabanoonya. Kati ate ne wabeerayo abaami ng'akunoonyaako kwolwo nga mwakeetandika okwekwana nga we bikoma, ng'omulundi ogwokubiri takunoonya nga yabivaako. So ogenda kusanga obuzibu bwe butyo ku nkomerero nti gwe woomala tofulumya mazzi. Ekizibu ekirala kwe kiva abakyala okubeera nga bamala ne batafulumya mazzi nti omwami takuzina bulungi mu bisenge, azinazinako buzinyi naye takuggula ki bisenge bivaamu mazzi gali. Kati n'otuuka okumala ne gakola ki ne gadda eri kye nnakugambye nti gadda eri ne gabanga omusulo. Yes, omukyala oyo nkugambye wamala afuka, naye ate amazzi ago tegabanga mazzi kananga omusulo, gabeera meeru. So ago amazzi obeera oyina kugamala naye ate ne gakomekereza nga gakoze eki ng'ogafuse. Nkimanyi abalina ekizibu ekyo mukitegedde nti woomala yes ofunayo amatini obutonotono naye ate ofuka
era wotafuka oba owulira bubi naye wofuka owulira nga the body is released okitegeera n'owulira nga olina ekintu kyeweetikudde naye ng'ensonga kwe ziva tetuyima bulungi kutuuka ku kuyima kwennyini kutulina okuyima nti weyabaayi oba omala ebisenge biri bita oba bipasuka ne bifulumya ki amazzi ago ne gafuluma. So ekintu kino tugenda kikola tutya? Ekisooka mu byonna, abaami mutuwa obudde, abaami mutufeeko. Abaami abasinga tebafaayo ku kintu kyakukola kya romance naye ng'ate abakyala basinga bo bakifaako. Ng'omwami ye amanyi nti alina kugwa buli wali, omukyala ye n'akola ki? N'akufaako. Ensonga endala gye tugenda okukozesa kwe kubeera ng'omukyala olya bulungi. Omukyala era bw'oba tolya bulungi emmere gye tuyita balanced diet, era ogenda kusanga obuzibu obwo nti hormones zo ziri era zetugambye hormones z'okwezina teziba balanced, ziba tezibalansinze. So olina okulya balanced diet, olina okulya bulungi ate n'onywa bulungi. Oba si kyekyo, waliwo amakerenda ge tukozesa agabalansinga hormones, naye amakerenda ago bagakola mu mmere, food supplements, oba tugayita food supplements naye nga makerenda okitegeera gaba ga bbeeyi, naye osobola okugulayo oba gw'omwami osobola okugulirayo mukyalawo ne mwetetenkanya mwembi n'amirako n'abeera ng'agamira n'asobola okubalansinga hormones ze ezimuyamba okukola ekyo kye muba mwetaaga. Amakerenda tulinayo gano, amakerenda gano eno, these are food supplements. Osobola okugamira okumala omwezi gumu oba weeks 2, gasobola okukuyamba okubalansinga hormones ezo ezikuleetera gwe omukyala okubeera ng'okola ki? Ng'oyima bulungi n'osobola okubeera ng'omala bulungi. Gatundibwa mu pharmacies zonna, sinza agatunda. Nange mmira mamire, nange nagagula buguzi. So naawe osobola okukola ki? Okugulayo era n'erinnya liiryo ndikoze ki? Ndiwandiise. Ne tubeera era n'amakerenda amalala era kapiso yeeno era neeno nayo food supplement nga naye eyambako okubalansinga hormones ezo ez'okola ki? Ez'okwezina okuyima. Neera osobola nayo okugagula, erinnya liiryo ndiwandiiseewo. Sinza agatunda, bagatunda mu pharmacy era bajja kubuulira lwaki ogamira era bajja kubuulira n'ensonga. These are zino libido boosters okitegeera oba hormone boosters era eza libido zino ki? Capsules. Oba si kyekyo nkugambye these are food supplements, kitegeeza bagakola mu mmere, osobola okugirya, osobola okunoonya emmere n'ogirya buli. Spices, nabagamba bakyala muli nutmeg ayamba, black pepper naye ayamba. Spices nyingi nnyo, ezimu nzize nzisomesaako. Nabagamba muyige okwesitiiminga, weesitiimingako wansi era hormones zo zikola ki? Zizuukuka ne zibeera active okitegeera. Era gundi y'okwesitiiminga twagisomako, nimbabuulirako ki? Spices eziyambako. Nja kuddamu nkoleyo era ey'okwesitiiminga nga tupositinga libido, nja gikola nayo ngiteekewo. So ensonga ezitulemesa abakyala okumala ne tuvaamu amazzi ne gafuluma kwe kubeera nti oluusi tetubalansinga hormones ezo ezituyambako okukola ekyo kye tuba twetaaga. So n'olwekyo osobola okulya emmere,
osobola okukozesa spices ezo zenkwani oba osobola okugula empeke ezo n'ozimira. Those are food supplements. Tezirina bulabe bwonna, zijja kukuyamba. Musibe bulungi, musibe bulungi, musibe bulungi. Musubscribinge, mulikinge, musharinge, okitegeera mukiwanike. Bye bye. Nja kudda ne program endala.